nabbi ng'oli mu lujjudde lw'abantu, abantu batwale ebigambo nga baga nti bigambo byani bya nabbi naye nga si byani. Yensonga lwaki tubinnyonnyola wano. Kyovula hadithi ennafu tekkirizibwa kusomesebwa okuggyako ng'onnyonnyola abantu nti eyo ki nafu, nga bwe mbagambye wano nti yo hadithi nafu. Era okugiyisa ne njibasomesa nga siginnyonnyodde bwe ntyo, amateeka g'eddiini gankwata. Lwaki osomesa abantu ebinafu? Eddiini ya Allah tetukolera ku biki? Ku binafu. Tugambye nti amadhhabu ga Imamu Ahmad bajaaza omuntu okukolera ku ahadithi ennafu singa atuukiriza obuki obukwakkulizo buli. Kisookera ddala nti erina okuba nga teri ku nzikiriza, erina kubeera ku fadailul a'mali, nga waliwo emirimu ng'okusaala sunna awo. Okiraba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti omuntu asaala sunna eyo eriko bulungi bwe buti, oli okumusikiriza gikola ki? Okugisaala. Naye nga sunna eyo eriko obujulizo obuli obutuufu obwagiyimirizaawo, so si hadithi enki ennafu. Ekyokubiri, obutabeera nga obunafu bwayo nga shadidun dhaifu jiddan, ng'obunafu bwayo bunene nnyo, bulina okuba nga obunafu buki. Era bagamba ekirala nti erina okuba nga hadithi eyo bwubanga ogisomera abantu tokkiriza muli mutima nti bigambo byani? Bigambo bya Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mu ahadithi ennafu ze baleeta bwe kubeera nga kana nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam idha nsarafa min du'aihi, Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yamalanga edduwaye kusoma edduwa, jamaa baina kaffaihi, yagattanga wakati w'ebiki w'ebibatu bye, wa masaha bihima wajahahu, n'asiiga ki hadithi nafu. Nibaga nti obunafu bwayo kale bo ku saidi yabwe bagikolerako, kuba tebaalaba nti obunafu buki bungi nnyo. Hadithi ennafu ze baleeta ye hadithi ya okusibira emikolo wansi w'ekkundi, kugisibira wansi waki. Mu madhhabu ga Imamu Ahmad, musnad mweri gwa Imamu Ahmad, naye hadithi nafu. Era osanga nga abamadhhabu bo bazikola ki? Bazikolerako, naye ng'ekituufu tusibira waggulu wa lubuto. Waggulu waki? Wa lubuto, si wakkundi, waggulu wa lubuto. Maduna sadir kibeera waggulu waki? Wa lubuto, oba ala sadiri, oba waggulu w'ekifuba, kyekyajjako obuki? Obujulizi. Naam, oba oli buuse barakallahu fi barakallahu fi, kyoyogedde ekituufu. Tayib, kakati eno hadithi ey'okusiiga wansi w'ekigere si ntuufu. Oli takkirizibwa kusiiga wansi wa kigere. We tuba tusiiga waggulu wa kigere. Simanyi oba ani atugerezaamu bwe tusiiga. Jjukira nga twagezaamu nko wano, tusiiga waggulu bwe tuti. Yina n'essoogo. Barakallahu fika. Situlamu nko ekigere waggulu togwe siigako waggulu. Tusiiga waggulu awo, okuva eno ku bugere buno bwe tuti paka bwoti. Kwata amazzi n'ossa wansi n'osiiga ku. Barakallahu fi. Tukitegedde? Akati hadithi endala wa esevu. Naam. Abashia bakkiriza mu Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yo bushia kiki? Era be bayita abashia be baki? Ashia fi lugha, kye bayita obushia mu lulimi, kitegeeza al ittiba wal intisar, kitegeeza okugoberera n'okutaasa. Kugoberera nakukola ki? ومنه قول الله تعالى، الله يشوقيركم القرآن لقد وإن من شيعته لإبراهيم، سورة الصافات. يقام بابو يلي يقيركم نوح عليه الصلاة والسلام، لقد وإن من شيعته لإبراهيم. نابا تاسا إنذكر يا نوح، نابا جيغوبريرا موالي إبراهيم. أما متيكا غو الشريعة تبيتا والشيعة اصطلاحا tutegeezaamu
كل من فضل عليا على سائر الخلفاء الأربع بلي الناس كل علي كبا خليفة بمكة أبنا وزعم ناروزا أنه لا يستحق الخلافة إلا لعلي نجوا خليفة بغواني دو كجاكو بغواني دان علي ويبا ميتا مشيعة بين ذيك بينجي توينا الشيعة الاثنى عشرية الشيعة النصيرية الشيعة الإمامية ببالي أباسوس اثنى عشرية توينا الشيعة الزيدية توينا الشيعة بنا بفباون بيتا الشيعة الآغا خانية ولو باغا كانيا نو الشيعة الشيعة إسماعيلية أو النبي كبيابتي يا الشيعة hakati abashia bayina enzikiriza mpitirivu seka abuziza bakkiriza mu nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibn Taymiyyah yasinga okwanika abashia Allah musimi. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yasinga okwanika abachi ne Ibn Taymiyyah we yabogera ko yagamba aradu Rasulullah bali bagala kunojjula mubaka wa Allah ne batunuliranga abasiraamu fena tujja balengera banakwata ku nabbi wa Allah fa asabu ashabahu ne badda ku basahaba ban nabbi ne bakafuwa zabali ngo automatically ina kulimbisa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oli bwagante Abubakari yakunganya Qur'ani oluvanyuma lwa nabbi bajiwandike mu book form ya kafuwa oluvanyuma lwa nabbi kitegeeza nti byetusoma biki if bagati Umaru saba kafu kiba kitegeeza nti sharia gikubyemu ebituli ye yawadivaiza Abubakari bakunganye Qur'ani eve ku maliba eve ku miti eve ku bikola iwandikibwe mu book form. Sharia ye dusturu Qur'ani ye dusturu ya fi constitution ya fi oli bwagamba nti Hafsa jibaterekanga Qur'an jibawandise yali mukafiri nnyo. Aisha muwala wa Abubakari yali mukafu era nga bamukolimira n'omukolimira kiba kitegeeza eddiini tetukyakola ki tetukyayina. Kakati ensonga lwaki Ibn Taymiyyah bwe yabitunulira ebyo yabigamba aradu Rasulullah ekigenderwa kyabwe kukuba mu nabbi bituli nakutandika munojjola mwogerera bwe bamala okutunulira falamma fashalu bwe balemerwa ne baga nti bwe tunakuba obutereevu mu nabbi ebituli abasiraamu bajja tutunulira bubi nnyo teri ajja tukkiriza ashabahu badda kuba sahaba ne baga nti kulluhum murtaddu ba'da mauti nabiyyi sallallahu alaihi wasallam basahaba bonna barutadda bava mu busiraamu oluvannyuma lw'okufa kwa nabbi sallallahu alaihi wasallam. Munzikiriza zaabwe bagamba nti ba imamu basobola okufuuka ba Katonda era imamu yasooka okufuuka Katonda ye Ali bafaanana abakristo mu ebyo kuba bagamba Yesu nti ani bajja mu maaso ga Ali nga bayimba innahu hu Ali yeye yoyo yennyini Ali abiwulira kyava ababuuza nti abibimwogere byemutegeezaamu ki innahu hu la illa rabbun naari teri akkizibwa kubonereza na muliro kujjako Katonda w'omuki w'omuliro Allah. Ali namuga nti mbakubanga nkitegedde saali kikozeseza yabookya mukama waabwe Abdullah ibn Saba eyali atandiseewo ekika ky'obushiya ekyo kye bayita ashiatu sab'iyya naddukireeyo mu Iraq. Kakati mu nzikiriza zaabwe bakkiriza nti ba imamu babeera ba Katonda era kyova olaba babeera ne supreme whatever obasanga nga bagamba nti ba imamu baabwe bawaggulu nnyo. Mu nzikiriza zaabwe bakkiriza nti basahaba bakafuwala bonna okujjako basahaba musanvu ndowooza bebasigala nga si bakaafu oluvannyuma lw'okufa kwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mu nzikiriza z'abashia bakkiriza nti Qur'ani eno gye tuyina nfu ba Abubakari bagikyusa era waliyo Qur'ani. Imam al-Kulaini bw'ati bw'agamba mu kitabo kye bayita Usulul Kafi nti inna ladaina mushafa tuyina Qur'ani nga yusamma oba yuqalu lahu mushaf al-Fatima bagituma Qur'ani ya Fatima yalayira n'okulayira nakati la yujadu fi Qur'anikum hadha walau harfun wahid mu Qur'ani yammwe eyo temuliimu yadde harufu etya
emu yazina Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله alaikum salam nga tukyagenda mu maaso otusomesezza ekigambo kya shiriya shiriya nga baga ti qurani kitulina nkyamu naye ahal minhum yakuluna aliyu waliyullah kaifa yaji hatha abashiya nkola yaabwe bwe baba baziina bagamba bwetugamba nti ashhadu anna muhammadan rasulullah bo baga nti bongerako ashhadu anna aliya waliyullah tukakasa nti ali waliyi wani wa allah mukwano gwa allah bakyongerako kiva kuki anti bwe bakkiriza mu ba awuliya era baga nti waliyi mukwano gwa katonda tamanyi nabbi bulungi tamanyi nabbi amakulu eddaala lya wilaya lyeryasooka netulyoka tuzaako bannabbi kati ali yaali ku ddaala lya wali mukwano gwani gwa allah waliwo abakkiriza waliwo abalina enzikiriza eyo nga baga nti anna jiburira alayhi salatu wassalamu khana risala yakumpanya obubaka yali badde abuleeta bwani wa ali naye n'abuwani ala kulli ebyogerwa ku bashiya biki bingi naye nga biri mu bitabo byabwe temulowooza nti babijja mu bbanga osoma ki ekitabo kya imam al-Kulaini akulira abashiya omu ku baimaamu b'abashiya
usul al-kafi bateekamu bingi ebyogera ku ki okutuuka okugamba n'okuga nti nabbi sallallahu alaihi wasallama ebitundu bye ebimu bigenda kuyingira omuliro ng'obwereere bwe kugenda kuyingira ki kubanga yagenda mu nsonga z'obufumbo n'abakyala abakaafu Hafsa nani ne Aisha kiba kinene nnyo waliyadhu billah kyovola abawalimu baffe baaga nti abashiya kulluhum kuffar bonna si basiraamu illa shiatu zaidiya kujjako abashiya baki ab'ekika kya zaidiya lwaki nti be ekizibu kyabwe kiri ku kukulembeza Ali ku Uthman ibn Affan radiyallahu anhu baga nti Uthman si yali ateekeddwa okubeera ni khalifa Ali yali badde ateekeddwa era bo tebalina buzibu ku Abubakari nani ne Umar uziba bwina kwani ku Uthman kulembera Ali barakallahu fikum Abubakari Siddiq ba Qurra tegezaamu abasomi ba Qur'an bwe baamala okufuna obuzibu nga bafudde nnyo mu ntalo Umaru yajjewa Abubakari namugati ya khalifata rasulillah wange khalifa wani umbaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam inna al-qurra qad matu abasomi ba Qur'ani bakoze ki bawedde bafudde bangi fahalla najma kitab Allahi mbadde ndaba twali kuŋŋaanyiza Qur'ani fi mushafin wahid mu book form eta Allah Abubakari namuga nti inni wallahi la af'alu shay'an lam yaf'aluhu rasulullah sigenda kukola kintu nga nabbi Muhammad yakikola ki Umar namugamba innahu wallahi la haqq kyenkugamba maki mazima bafudde akhsha an yadhhaba kitabullah nti kitabu kya Allah kigenda genda kasita bana bakikutte banavaawo khalas fa asarra alayhi namulemera ku hatta sharaha Allahu sadra Abi Bakri paka Allah bwe yaggulawo ekifuba kya Abubakari ne bawandiika Qur'an bwe bagiwandiika Qur'an ekitiibwa nesigalamu ebintu ebirala nga teina bagikuŋŋaanyiza yonna naye ng'eri mu lugaati mu nnimi za njawulo ez'Abawarabu makulu lahijiyaati nnyingi ng'oli agisoma nga bw'aba ayagadde ku mulembe gwa Uthman ibn Affan ne bagana nedda Qur'an tulina okugikuŋŋaanya ebeere mu lulimi lutya lumu olw'Abakuraishi afsahu lugaati olulimi olukyasinza okubeera oluli fasih oli fluent kwe kukuŋŋaanya Qur'ani ne bayokya Qur'ani era Uthman ye yavaako sunna y'okwokya Qur'ani ezifisse oba eziguddegudde ziyuliseyulise ti Qur'ani bwebanga ziguddegudde ziyuliseyulise ziyinza okufuuka ekizibu tufuna ekinnya ne tusima ekinnya ekyo bulungi awatukuvu ne tuzookya ne tubikka ki evvu kyava ku Uthman ibn Affan ninga ekigendererwa kyali kirungi era eyo sunna ntuufu lwaki nabbi yagaa nti fa alaykum bisunnati mwekwate ku nkola yange wa sunnati al-khulafai ar-rashidina al-mahdiyina min ba'di n'enkola y'abakhalifa abalongoofu abaluŋŋamu bwe ndi banvuddewo mu sunna Uthman ze yatulekerawo Qur'ani bw'oziraba nga ziguddegudde zikwate funa awantu awayonjo simawaakanya bikka evveeryo yokyerawo Qur'ani ezo oba tukoze musango kubanga ekigendererwa kyo butajaajamya kukola ziyinza okugenda ne mususu w'abaana bo kati kwati ekitabo kya Allah ekyo kiwe ekitiibwa funa awantu awayonjo kikole ki kyokyerewo kati Uthman n'akuŋŋaanya Qur'ani nga bagiwandiise mu lulimi olukyasinza okubeera oluli fasihi olulimi lw'Abakuraishi ekyo nno mwana wattu tekitegeeza nti ensoma za Qur'ani ez'enjawulo zaavaawo kyawukana wakati we abantu okuwandiika Qur'ani mu ngeri ez'enjawulo era tujja kukiraba we tuliba tutuuse mu kusoma kwa Qur'ani ne omuntu okusoma
Qur'ani mu nnimi z'Abakuraishi oba mu nnimi z'Abawarabu ez'enjawulo. Ensoma ez'enjawulo zaawukana n'ennimi ez'enjawulo. Barakallahu fikum. Nsaba tusome omulyango guno guggweyo. حديث جتوجينكو حديث يا علي وعن علي رضي الله عنه قال حديث فكو علي الله مسيمه أقام علي لو كان الدين بالرأي الله أكبر صلى الله ساسري أسيمي علي يكانت الدين يبكو بانغا بويندبا نقول منتو باكولتي والبا لكان أسفل الخف جاري بدنغا وانسي وخفو wansi wa khufu tutegeezaamu wansi w'ekigere ng'oyambadde sokisi wali wadde nga wansi wa sokisi w'ekigere awula bilmasiki we twali badde nga tusiiga kuba we walinnya wa walinnya ku ttaka tulaba ng'endaba ye yali bwetyo nungi. awula bilmasiki min alaahu okusinga waggulu naga nti wakad raaitu ali aga nti wakad raaitu nze kennyini nalaba رسول الله صلى الله عليه وسلم أمبكواني والله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه غياسيك وقلوا سوكسي وبوا خف يلب النبي غاسيك وقلوا خف سوسي وانسي إليه حديثي يكبيري وكل كانت النف من الصحابة تصور كلية بيجامو بيسواك علي رضي الله تعالى عنه مبيتويجا محديثي اتسوكي الدالة أن محل المسح ظاهر الخف بتباتو السيغة توينك السيغة وقل اتسوكو بيري أن الأحكام الدينية لا تثبت بالرأي بنانغا متيكا الدين ينسونغا زي الدين تزينيو إلى نغابو يولابا nga gundi bwala nze nga bwendaba la ali muwulidde ebigambo byayogera law kana ad-diinu bir-ra'yi eddiini ebakubanga nze bwendaba lakana al-mashu ala oba tahta al-khuffi omuntu yali badde asiiga wansi waki mulabanga ekigambo kyali kina kituzimba kinene nnyo mu ddiini yaffe kituzimba nti eddiini munnange gizimbire ku Allah bwe yalaba oba nabbi bwe yakola ki so singa nze bwenkola ki bwendaba yekitutuuza wansi okusomesa abantu ebitabo bino bategeere endaba y'obusiraamu entuufu nabbi bwe yakolanga nabbi bwe yalabanga sallallahu alayhi wasallam Allah bwe yatugamba ebyo ebikolo bisatu abawali mbaga nti tubinywererengako nnyo owekitiibwa wa Allah waffe kyabagambye kikulu nnyo owekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam kyabagambye kiki abekitiibwa basahaba ab'ebitiibwa baaliwo nga nabbi waali byeboogera bikulu nnyo gye tuli. Lwaki Allah olw'ensonga nti Allah yenna nnyini busiraamu eddiini yaani wa ra'ayta an-naasa yadkhuluuna fi diini llaahi eddiini yaani ya Allah ojja kulaba abantu nga bayingira mu ddiini ya Allah diini ya Allah. Lwaki nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi uhiya ilayhi alwahy Allah gwe yassangako obubaka yensonga lwaki tusobe ebigambo byolwaleero obubaka Allah bwe yabussanga ku nabbi Muhammad. Lwaki basahaba balina enkizo zino wammanga ekisookera ddala fahimu kalama Allahi ala muradillah ebigambo bya Allah babitegeeranga Allah kye yali ayagalamu kyennyini kye batutuusaako. Wafahimu kalama rasulillahi ala muradi rasulillah bategeera ebigambo bya nabbi nga bategeereramu ddala ekyo kyennyini nabbi kye yali akola ki ategeeza. Fe olwaleero nze bwe nsoma bino nsobola kutegeera ku ntegeero yange bwe mba situnuulidde enkola y'abasahaba kati ali yatuleetera entegeero entuufu yakati law kaana ddiinu birra'yi eddiini ebeera kubanga bwe nali ndaba lakaana almashu asfala alkhuffi oba lakaana asfala alkhuffi awla bilmasi okusiiga wansi wa sokisi kyekyali badde ki. Ekirala lwaki basahaba bakulu nnyo olw'ensonga nti basahaba abo baaliwo baalaba ku nabbi Muhammad. Okulaba obulabi ku nabbi Muhammad kikulu
olaba abantu balaba ku banene baffe olina gandi ndaba nze mbeera mu ofiisi ya mufuti abantu ne batya kitegedde nze mbeera mu nkola mu ofiisi yani president Allah wakyate nabbi wa Allah khairu khalqi llahi kullihim asinga ebitonde bya Allah tabaraka wa taala byonna nabagambe babega nti teri asobola kusinga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam taliyo kabeere malayika tasobola kusinga nabbi Muhammad naam ekyo kigambo tekirina buzibu bwonna nabbi sallallahu alaihi wasallam huwa khairu khalqi llahi kullihim yasinga ebitonde byani ababuluda babavunaana birala si ebyo barakallahu fi mukitegedde bannange so kyebayita basahaba bombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabbi yabogerako ebigambo binene yaga nti la tasubbu ashabi olitaddanga awo naavuma sahaba wange nabbi yagaana naye babashiya babawaŋŋanguse bavuma tebafaayo la tasubbu ashabi omumwe ne bwalikola ebifaanana bitya ebyenkanane Uhudi tasobola kwenkana n'ekyo basahaba kye baakola yadde ekitundutundu ky'olubatu kwebyo bye baakola kati basahaba bakulu nnyo tusaba Allah ajulire nti twagala basahaba ba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam era muhakki yaabwe boogerwako tuga nti radiyallahu anhum kuba Allah yabasiima tayib ikhwani mu bye twiga mu hadithi eyo anna ma yabdu lil insani nafi'an kad yakunu darra omuntu ayinza okulaba ebintu nga kimugasa naye nga kiyinza okukosa waliwo ebintu byosobola okulaba nti kingasa naye nga kikola kikosa mu hadithi eyo tufunamu goyinza okulaba nga wansi okusiiga wansi wa sokisi we walungi naye nga mu ddiini kikosa lwaki nti nabbi teyakiyigiriza sallallahu alaihi wasallam tayib ndowooza katukome ku hadithi eyo naam sibu alaikum salaam warahmatullah abasomye Qur'an esibu yakutegeera nafu basiki hadithi ntuufu mweri mu sunan ne mu musnad nga nabbi sallallahu alaihi wasallam atulaga ti omuntu asoma ikhlas emirundi emeka esatu yaga nti ta'dilu yaga kul huwa allahu ahad ta'dilu thuluth alquran kul huwa allahu ahad etegeeza kimu kya kusatu ekya Qur'an amakulu bwogigatta emirundi emeka esatu obo osomye Qur'an ki hadithi ntuufu terina buzibu lwakuba nti ayinza okuba bambi bwe yakuwakanya n'olaba nga ogenda musinga n'agamba nti nga tanafuyiza hadithi ntuufu terina buki terina buzibu barakallahu fikum naam sheikh wa alaikum assalam wa rahmatullah
barakallahu fi osimuludde bye tubadde tugenda osimulula omulundi ogujja kuba hadithi zonna zoogera ku nnaku meka ku muntu omutuuze n'omuntu omuki mutambuze naye okukumenyerako akatono nti nabbi sallallahu alaihi wasallam waqata limuqimi nabbi sallallahu alaihi wasallam yawa ebiseera by'omuntu omutuuze okubeera nga asiiga yawmun wa layla emisana naki n'ekiro walil musafiri ate omutambuze 3 ayami wa layalihinna oba wa layaliyahunna ennaku 3 n'ebiro byaki byazo amakulu omuntu wabeera mutambuze teriyo wajjira musookisa okujjako liljanaba oba nga ayagala kunaaba oba nga ofunye janaba wagenzeeko eri owewuwo olujja musookisi nonaaba ebigere ne bwobanga tolina kunaaba kugenda kunaaba siiga buki nabwe kityo omutuuze bakuwa olunaku lumu ne bakuwa neki n'ekiro kyayo musenze naam alaikum salaam omanyi oluganda yogera oluganda esibu sebo tukugaye kwogera luganda alumanyi naam naam barakallahu seeka wafa agamba nti hadisi tulekeraawo kuzijja ku social media zive fi butuni lkutubi zive mu biki mu bitabo kubanga ebiseera bingi aba social media baleeta ebitali biki bituufu barakallahu fi allah kuwa obulungi naam alaikum salaam wa rahmatullah essebu kyekiriwa taata ga allah enam alaikum salaam wa rahmatullah abuuza ku asmaullahi amanya ga allah tabaraka wa taala owekitiibwa allah ga nti walillahi al asmau lhusna allah ina amanya amaki amalungi nagamba nti faduuhu biha mugeyambise nga mumukolaki nga mumusaba oba ogenda okusaba allah osobola okukozesa agamu ku manya gani ga allah kyokubiri allah alina amanya mangi tegali 99 kyokka alina amanya maki obujulizi webuli obulaga nti allah amanya alina maki nabbi mu dduwa ze yali asaba yagamba nti allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu ammatika nasiyatin biyadika madin fiya hukmuka adlun fiya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك يقول الله أنك السبب نبولي يليون ويتوما nga سميت به نفسك قوة ليتوما أو أنزلته في كتابك وبانغ وليس مكتابك أو استأثرته في علمي وبانغ وليركرز في علم الغيب mwirimu yekwesi nga gogamanyi wekka allah au allamtahu ahadan min khalqika obanga oyina gwe waliyigirizayo mu bitonde byo
an tajala alqur'ana alazima rabia qalbi wa nuura sadri. Ewo bajjawo obujulizi abawalimu nti Allah amanya alina mangi, agamu yagatubulirako agamala teyakola ki. Naye Qur'ani yatuleeterako amannya 9 mu ki. Kitegedde taata? Kati lyotawulidde mu Qur'ani liyinza okubeera ewalala, ya Hannaanu ya Mannaanu, naye bwe tugakozesa tufuna ki? Kyetukkiriza mu nzikiriza ku Asmaul Husna. Waliwo omuwalimu yakola research ku Asmaul Husna, yaga nti ebigambibwa nti bw'okozesa erinnya lino emirundi 10 oba emirundi bwe giti ofuna kino, yaga nti ebyo si bituufu, nabbi tabitugambanga sallallahu alaihi wasallam, wabula bigambo by'abantu. Allah kye yatugamba gakozese kusabaani gwe mu dduwaayo. bw'olabanga Allah oyagala bugagga, noonya linnya lirimu buki. Allahumma ya ghani ya mughni ya wahhab aghinni min fadlika ya razzaq rzuqni. Allah omugabirizi kola ki? Kitegereka. So amannya ga Allah tabaraka wa taala tugakozesa kumusaba, era tolimitinga nti namba bwe ziti ofuna kino, la si kituufu. Barakallahu fi. Naam, senze. Yagamba nti amannya ago tetugasaba lwakuba ntwagala ensimbi oba njagala emmotoka, la, buli lunaku gakole ki. Barakallahu fikum. Mulaba mutya tukomaawo? Naam kojjange. Alaikum salaam wa rahmatullah. Naam. Essebu tukoma ddi. Omuntu akoma ddi okusiiga sokisi bw'abeera mutuuze. Bw'abeera muki? Mutuuze. Asiiga sokisi okuva ku makya paka ekiro. Ekiro bwe kiggwako olwo alina okugijjamu. Amakulu okkirizibwa oweebwa olukisa n'okugyebakamu okwebaka mu sokisi zo. Kasita obudde bukya gijjeemu, eba ekoze ki? Eba eweddeko. Omuntu bw'abeera nga mutambuze aweebwa olukusa olunaku olusooka, olwokubiri n'olwokumeka, bwe luggwako aba takyakkirizibwa kusiiga. N'omuntu yenna afunye janaba, sokisi zikole ki? Kasita ofuna janaba ng'ogifunidde mu sokisi, oba tokyakkirizibwa gikola ki? Olina kuddayo omale kunaaba, olyoke okkirizibwa ate okusiiga buki? Bupya. Naam. Alaikum salaam wa rahmatullah. Fiikum barak. Naam.